Andre tukwaniriza ku BTM obulamu bugamba butya ssebo oli bulungi ng'obadde otubuzeeko ku YouTube ebigambo ebigamba nti Daddy Andre ayitiriza nnyo okwagala abakyala bituufu batugambye nti omukyala kakati batugambye nti Nina Rose yazeemu ku drugs gwe nga gwe kyaliwe lwaki tomuyamba babalimba balina ebiraga nti ali ku drugs taliiko banka kirungi kibi okwogera nga tebali sure it's not good but ebigambo era byogerwa kitegera but sinakumulabako nga ali ku drug abasinga balowooza nti nze sinaba nze namwe temulina proof mukyanoonyereza naye taliiko just kiringa omuntu okwogera nti ayinza just naye taliiko lwaki temuddingana naye kuba omukyala n'omukyala mwagenda ne mukyala waka waliwo audio links ezalinkinga nga gwe kenyini otugamba nti omukyala tolabangako abasajja bayita Milli Vanilli bayimbanga akayimba nga bajja ne bakola ne baperforminga ku stage naye nga si be bayimba naye nga audio bamanyi waabwe naye nga si waabwe kati omuntu Milli Vanilli esebo naye kati akayimba abo bayimba abasajja abalagangayo face abo munaye si be bayimbanga kati kyogamba amaloboozi owulira audio mutabanze abeera ani doli ayinza okujja nteekayo ekifaananyi nekibanga gwe naye nga erina nzira enja okuvaayo kuba ka audio kalinkinga kagamba nti omukyala yajja nkunyonyodde ekyaba Milli Vanilli so kyefaaniriza kati mu bufunze si ye gwe yali ayogera mu audio yali muntu mulala era kyembadde nkugamba kati omuntu oyo agezaako okutambulira mu ddoboozi lyo kikirwa kyaba bamunoonyerezaako bakola batya bakola batya sebo Daddy Andre sebo on a serious note tubuulire omukyala wavaayo n'ogamba nti omukyala yali ayagala just yajja nga labika ayagala kwetega bwetezi kufuna music nagambye philosophy we bangambye olwasooka kiba kitegeeza mbasi yenza telwakima nkugambye bitali Daddy Andre yegwe naawe eddoboozi nga twaliwulira kati saa zino oyogera nani njogera ne Daddy Andre tukiraba kati oli kwogera Daddy Andre oli mubuuza akuddamu ate okyawakana oyagala kwogera ate omuntu oyo tofunanga budde bumunoonyako gogamba nti yetambulira mu ddoboozi aba takwononera linya kuddiru kigolaba maama yanneegaana tanzaalangako owaayi ewaffe banneegaanayo wali ebintu naye okay Daddy Andre abasinga bajja ne bagamba nti bafuna obuzibu ne black market kwe kuli omukulu amanyikiddwa nga Rwabadaba n'abalala abo gwe buzibu ki lwabo tamanye just naye ndowooza olwabitegera ne bamanya nti contract ze bali basayinize si ze baali basuubira naye baddamu ne bazikanya batezogera byebaagala nenneera bakitegera naye kiryoke gweoli bulungi ne black market bo bombuuzizza erina nange nveeyo kugambe nti kiriwo ekito ekya black market naye kati bali bombuuzizza nange nenyula bo anti kati ffe twagala kufuulira saidi ndi mu kanoni kamera era ndi mu black market lwaki bo bavaayo ne baagala okutundetenera nanti kyembooza twawukana entegeera twawukana patience twawukana enjagala y'ebintu ways of how we do things twawukana ebintu bingi so bonga bobbo ate sobola boogerera so bye bayogera then kyekyo just kigera kya contract tamanya wali ogenze era woba ototegedde gy'ogenze kirungi okuvaayo kyobola akubagaayo oliro gubookya